Embiranye eriwo wakati wa gavumenti y'e Congo ne gavumenti y'e Rwanda nga kwogase n'eya Uganda n'eya Kenya. Kenya nayo yabiyingiramu ennaku zino era eri ku ludda lwa Uganda ne Rwanda. Mu maaso kaawo nja kubabuulira lwaki Kenya nayo yabiyingiramu. Naye kanjogere ku mbiranye eno. Embiranye eno eriwo ennaku zino n'olunaku lwa leero eyina Genesis mu kittabantu ekyaliwo e Rwanda mu 1994. Ekittabantu ekyo kyaleetera Abahutu bangi nnyo okusengukira mu bitundu bya Eastern Congo naddala mu bitundu bya Kivu. Kaakati eyo gye baasengukira, Abahutu baneeno abaali baggiddwa mu buyinza baasangayo balabe baabwe abaali baagendayo mu genocide eyasooka mu 59 Abatuusi. Mujjukire mu 94 Abatuusi baawamba obuyinza e Rwanda ne bajja gavumenti y'Abahutu mu buyinza. Abahutu benjogerako baddukira mu Eastern Congo okunoonya obubudamu. Kaali akakadde kamu n'ekitundu ak'Abahutu, kati bwe katuuka eyo kasangayo abalabe baako. Abatuusi abaali baddukira eyo mu Eastern Congo mu genocide eyasooka. Kaakati olutalo lwabwe olw'amawanga balujja e Rwanda, batandika okulwanira mu ggwanga eritali lyabwe Congo. Bahutu versus Batuusi e Congo. Kaakati mu lutalo olwo muyingiramu force endala ey'Abanyamulenge. Abanyamulenge bano nabagambye mu vidiyo zange ziri eri nti nabo baali Banyarwanda era nga Batuusi. Naye be Banyarwanda abaali basooka okusengukira mu bitundu bya Eastern Congo mu biseera bya 19th century nga Belgium efuga Rwanda. Basengukira mu bitundu bya Mulenge Hills mu mwaka gwa 1960 ne batandikawo tribe eyaabwe ey'Abanyamulenge nga baagala beeyawule ku Banyarwanda baneeno abaali basenze mu bitundu bya Eastern Congo mu genocide eyasooka mu 59. Bano Abanyamulenge bo baali baagala balabike nga ezimu ku indigenous tribes ezikola Congo, kwe kwetuuma Abanyamulenge naye mu mwaka gwa 60 naye ng'ate amazima gali nti baali Batuusi. Kakati mu kavuyo akatandikawo mu 94 Abanyamulenge baneeno baasayidinga n'Abatuusi okulwanyisa Abahutu. Lwaki? Lwa nsonga gavumenti eyali etwala Congo mu biseera ebyo eya Mobutu yali tefevalinga Banyamulenge. Kinajjukirwa mu mwaka gwa 1981 Mobutu yakyusa etteeka ly'obutuuze e Congo n'ajjako Abanyamulenge obutuuze, kubanga mu mwaka gwa 1981 Mobutu yali yeetegekera kalulu kakati ng'ayagala okwegula eri abalonzi Abakongo abaali bakyawa Abanyamulenge. Abanyamulenge baneeno mu bitundu bye baali basengukira baali bawamba ettaka ly'Abakongo era nga bakontrolinga ebitundu 60 ku 100 ku ttaka eryali liri mu bitundu bye bawangaalira kati nga Abakongo babakyawa. Era Abakongo baali batandikawo n'ebibinja ebirwanyisa Abanyamulenge. Abakongo abo Abahunde baali tebaagalira ddala Abanyamulenge era batandikawo ebibinja Mai Rebels mubajjukira okulwanyisa baki Abanyamulenge. Kati mu 81 Mobutu abajjako obutuuze. Kakati ganeeno amawanga g'Abakongo indigenous communities zikikozesanga advantage ey'okwongera okulwanyisa baki Abanyamulenge. Kakati ate n'ekirala Mobutu gavumenti ye yali ewagira nnyo abaki Abahutu kubanga Habyarimana yali mukwano gwa Mobutu. Mujjukire nti Mobutu ne Congo lyerimu ku mawanga agaataasa gavumenti ya Habyarimana obutagwa mu 91 ne 92. Olutalo Civil War y'e Rwanda bwe yanyinyitira ennyo nga Bakagame beesomye okujja Habyarimana mu buyinza. Kati Congo neevaayo ne wa Habyarimana obuyambi bw'emmundu by'ebyokulwanyisa ne ssente ng'eyambibwako Bufalansa. Era mujjukira ne mu kittabantu ekyaliwo Mobutu
yayamba nnyo abahutu okwescapinga ekyo ekitta abantu wamu n'okuba lisetolinga mu Eastern Congo. So yoyo yali Mobutu yali ali ku ludda lw'abahutu ng'ayambibwako Bufalansa. Ate nga mujjukire mu ebyo biseera Bufalansa yali egezaako okuzimba Mobutu nga regional power block ku lwayo. Era njukira n'enteeseganya zonna ezaali ziringa mu Arusha ez'okuleetawo emirembe wakati w'abayeekera ba RPA ne gavumenti ya Habyarimana. Abafalansa baagaana Mobutu okuzeetabamu nga bagamba ezenkuŋŋaana zirina kubeera Kinshasa. So yoyo Mobutu yadda ku ludda lw'abahutu abaali balwanyisa abatuusi munda mu Congo. Kakati ne force eri endala gye mbagambye ey'Abanyamulenge ate nedda ku ludda lw'abatuusi. Kakati ekyasinga okusajjula embeera ky'ekiragiro kya Deputy Governor wa Northern Kivu bali bamwita Lwasingabo. Mu 96 Lwasingabo yalagira Abanyamulenge bonna n'abatuusi okufuluma ebitundu bya Eastern Congo baddeyo ewaabwe e Rwanda. Era n'alagira ne local communities zibalumbe zisaanyeewo ebintu byabwe zikozese amaanyi okubagoba mu Eastern Congo. Kakati akavuyo akaliwo mu biseera ebyo kaleetera Abanyamulenge bangi nnyo okudduka nga boolekera Rwanda n'abatuusi. Kati bwe batuuka eyo Kagame yabagamba kino tekisoboka, muteekwa okukola ki? Okuddayo. Kagame kwe kutandika okubazimbamu eggye ly'ekiyeekera erya AFDL. Era eggye eryo balonda Kabila, Laurent Kabila okulikulembera. Waliwo ensonga lwaki balonda Laurent Kabila. Kabila oyo Museveni yali yamuintroducinga eri Kagame mu 94. Kabila oyo yali yalwanako olutalo lw'ekiyeekera olw'okujja gavumenti ya Mobutu mu buyinza mu myaka gye6 naye ne lumutuulamu. Kati mu myaka gya 9 yali yagivinga up ebyokulwana nga yadda mu bya bizinensi, akukusa golodi, akukusa masanga ga njovu, akukusa diamond n'embaawo, era nga yazimba business empire waneno mu Uganda ne Tanzania. Kati baneena abakulembeze ababiri ow'e Rwanda n'ow'e Uganda baagala okupresentinga face y'Omukongo okwongera okuwa olutalo lwabwe legitimacy. Abakongo balowooze nti abaali babalwanirira baali bannansi bannaabwe baleeta Kabila. Kabila we baali bamuzaala mu Northern Katanga ng'ava mu tribe y'Abaluba. So gwe baleeta mu kintu abayambeko okulwanyisa Mobutu gwe bali batandise okulaba ng'omulabe, kubanga Mobutu yali awa abahutu ebyokulwanyisa bamamule gavumenti ya Rwanda mu buyinza yaba Kagame. So Kagame atandikawo ekibinja ekyo kya AFDL kikulemberwamu Laurent Kabila kijje Mobutu mu buyinza. Mobutu naye ng'agamba nja kwerwanako masajja ng'olutalo lunyinyiitira. Eyo gye bayita eyo olutalo olwasooka olw'e Congo mu biseera ebyo. Era mu 97 olutalo olwo lwaviirako Mobutu okumumamula mu bukulembeze. Omusajja wattu Museveni n'amuduulira n'okumuduulira n'amugamba Mobutu ensobi gye yakola kwe kweyingiza mu nsonga z'e Rwanda, nti era singa teyaziyingiramu yali badde asigala mu buyinza. Ate nga nange ndaba ensobi y'emu eddibwamu eya Rwanda okweyingiza mu nsonga za Congo. Kagame akola ensobi, Mobutu gye yakola Museveni gye yayogerako. So Mobutu bamujja mu buyinza, Laurent Kabila ayingira mu buyinza. Ne Laurent Kabila challenge gye yajja nayo y'eyokuba nti no abantu abaali basinga mu jjeeri baali Banyarwanda, Abatuusi n'Abanyamulenge. Kati ayingira nabo mu gavumenti. Era alonda Omutuusi James Kabarebe okubeera Chief of Staff. Kakati ne mu civil administration Kabila ateekamu Abanyarwanda bangi. Kati ekiseera kyatuuka Abakongo ne beekyawa ne batandika okubuuza Kabila ebibuuzo nti gavumenti gye wajja nayo y'Abakongo oba y'Abanyarwanda. Puleesha bwe yayitirira Kabila ng'atandika okugoba
abanyarwanda mu gavumenti ye ng'agoba Army Chief of Staff James Kabale basobole okusanyusa abakonga aba bulijjo wamu n'okufuna legitimacy mu bantu. Ekintu kino eno kyanyiiza nnyo Kagame ne Museveni nga balabira ddala Kabila gwe baaleeta gwe baayamba okujja mu buyinza abaliddemu olukwe atandise okugoba abantu baabwe. Kye baakola kwe kutandikawo eggye eddala ery'abayeekera erya RCD Congolese Rally for Democracy. Baafunaawo Professor Waistole yali mumanyifu nnyo Wamba Dia Wamba gwe bapulizentinga nga Congolese figure ey'olutalo nga balulwana mu 98 RCD bagitandika mu 98. Kakati Kabila wabatebuka nti bagala kumujja mu buyinza naye ng'addukira Zimbabwe ewa Robert Mugabe ne mu Angola ewa Dos Santos okufuna obuyambi. Gye yaddukira ng'abasuubiza okuba concessions mu mining industry mu byamafuta. Njijukira Zimbabwe yafuna concessions mu Geka Mine. Geka Mine ye kampani ya mining ey'eggwanga lya Congo. Bafuna ne concessions nange mundu eseka nga bayambako Kabila okudrivinga out abayeekera ba RCD. Awo tujja okutandikira olulala musobole n'okutegeera M23 ejjawo etya. Mweraba nsigadde nzi Salamanda the Magnificent.